Ebiseera ebisinga byonna tubadde twogera nnyo ku ddi Ex Oyo lwagenda okudda, biki ebiyinza omuleetera okudda. Naye ate olunaku olwaleero njagala tutunuulireyo ku buntu obutonotono obuyinza okuleetera Ex Oyo obutadda. Ntera nnyo bagamba nti bw'oba oyagala Ex Oyo akukomewo, improve your life, love yourself, bla bla, kola ebyo, tomucontactinga, tokola ki, then nti ayinza okudda. Naye njagala leero tutunuulire ddi lwagenda okugaana okudda, ebyo byonna ne bw'oba obikoze. Ekisooka, Ex tagenda kudda singa obanga si ggwe muntu gwe yali ayagala okubeera naye, ng'okuva ku ntandikwa yasalawo okusigala mu relationship naawe, naye nga si ggwe gwe yali ayagala okubeera naawe, wabula olw'embeera oba oli awo yasalawo agira abeerabeera naawe paka lwanaagenda mu maaso oba lwanaamovinga on nadda mu relationship endala. Yes, abantu abasinga basobola okubeera naawe naye nga si ggwe gwe baagala okubeera naye mu relationship, naye nga baliwo beewogomyewo kaseera buseera. Obuzibu bwe buli nti bangi nnyo temusobola oba tetulina liisa eryo lisobola kusupootinga muntu kika ekyo. Omuntu oyo ng'alina target, alina bye yajja okufunamuko era bwe bimala okufunibwa ng'aweta ng'agenda. So Ex Oyo bw'abeera muntu kika bwe kityo ng'alina bye yali abaza amaze obifuna, tekyali kipya kyagenda kuba ng'akufunamu, n'asalawo okuviira oba ne wajjawo embeera n'asalawo okugenda, tagenda kudda. Kubanga kati yeewadde ne time ejjukira nti si ggwe gwe yali ayagala okubeera naye. Ekyokubiri, singa Ex Oyo akufuluma mu relationship naawe n'azuula nti eyo gy'alaze ate afunye ekiri better, afunye omuntu ali better than you, omuntu oyo tagenda kudda. Akyayinza okuba nga amufunye ng'ali better, katugeze oli musajja ng'ali better than you financially, omukazi omusajja gwafunye ali better than you financially, ali better than you ne mu nsonga, katugeze ez'ekisenge, ali better than you mentally, ali mentally strong, tali weak nga bwe wali, ali emotionally intelligent. Omukazi ono ayinza obutadda gy'oli kubanga afunye ekintu ekiri better. Ne ku bakyala kye kimu, singa omusajja afuluma eyo n'afuna omukyala ali better, omukyala oyo ali feminine bulungi, asobola omuwulira, omukyala oyo ali respectful, asobola okurespectinga omusajja ono, kitegeera omukyala oyo ayinza okuwiininga omusajja ono n'aba nga tadda gy'oli. Ekyokusatu, singa Ex Oyo akula mentally n'aba ng'ebirowoozo bye kati bikuze, ategedde nti omuntu oli yankola bw'ati ne bw'ati n'engumiikiriza ebbanga lino lyonna, naye ekituufu kiri nti sandyagadde okubeera na muntu kika bwe kityo. Omuntu buli lwakula mu bwongo ategeera ki kyagaanidde okuganya n'ekyo kyatagwanidde kuganya. Akula mu bwongo n'ategeera, n'akola decisions kati ng'ali mature. Omuntu oyo bw'atuuka ku level tegeera lwaki decisions ezimu zirina okukolebwa, ayinza obutadda mu bulamu obwo, ayinza okuba yasigala olw'ebintu byonna ebyamukolwanga mu relationship eyo, n'asigala because akyali muto mu bwongo. Naye nga kati ategedde nti ebintu ebinsigaza mu relationship oba ebireetera relationship okuwangaala birina kuba bwe biti ne bwe biti ne bwe biti, omuntu oyo akuze mu bwongo. Ate abantu abatera okukula mu bwongo be bantu ebiseera ebisinga bajja ne balaba ne ku content kika kino gwe tukola. Omuntu alaba ku content kika kino naggula obwongo bwe n'akula, atandika okurealizinga oba atandika okukubamu ebituli oba okuba mu Ex w'ebituli naga Ex wange kino ne bwe kiti ne bwe kiti, y'ensonga lwaki seetaaga kumuddira. N'olwekyo atandise okukula. Okusalawo kwe kati kugenda tutandika okula nga tekudipendinga ku emotions wabula kudipendinga ku logic, ku kulowooza, ku kufumiitiriza, n'alyoka akola okusalawo. Omuntu kika bwe kityo bw'atandika okukula, bw'atandika obwongo bwe okuexpandinga mu mbeera bw'etyo, mu ngeri bw'etyo, omuntu oyo akyayinza obutadda mu relationship naawe ne bw'okola buli kimu okukyusa obulamu bwo. Ekyokuna, omuntu ono bye wamukola
byamunyiiza nnyo, byamudamaginga nnyo, byamuleetera okuba nga takyayagala kukutunulako. Omuntu kika bwe kityo kigenda muzibwalira okudda mu bulamu bwo. Bye wamukola byamudisorganizinga nnyo, byamuleetera embeera okutuuka mu mbeera ey'okuba nti takyayagala kukuwuliza, takyayagala kukutunulako, takyayagala kulaba, takyayagala kubeera naawe wadde second. Omuntu oyo tagenda kudda. Owookutaano atagenda kudda y'oyo atya okuswala. Alina bye yakola bimuswaza, alina bye yakola buli kaseera bw'abijjukira essaawa eno bimuswaza, atya okuswala gy'oli. Yeebuuza ekyo nakikola ntya? Buli lwatuuka mu mbeera eswala olw'ebyo bye yakola. Tayagala kudda mu relationship naawe because atya n'okutunulibwako, atya okusisinkanya amaaso. Yeebuuza nditunula ntya? Omuntu oyo tagenda kudda kubanga atya okuswala, atya okukutunulako. Ajjukira ebyo bye yakola ebimuleetera okwebuuza yabikola atya. Omuntu buli lwatuuka ku mbeera eswala atya okuswala okudda gy'oli, tagenda kudda. Kola bibyo, tereeza bulamu bwo na buli kimu, naye omuntu oyo tagenda kudda kubanga atya okuswala mu maaso go, atya n'okuswala mu maaso gaabo bagambye nti sirimuddira, oyo omuwala namuta sirimuddira, oba oyo omusajja namuta sirimuddira. Kati omuntu ayogedde ebigambo ebyo olumu abyogedde na mu bantu be mwali mwembi mummanyi, abyogedde mu b'eŋŋanda zo. Omuntu oyo atya okudda gy'oli kubanga aliyimirira atya mu maaso gaabo n'abagamba nti ate namala n'enzirayo. So ebyo ebintu bitaano byenjagala okimanye nti biyinza okuleetera ex wo wadde oyagala akomewo mu bulamu bwo n'agaana okudda ne bw'onookola ki.